This show contains statements that some viewers may find disturbing. The statements, views, or opinions expressed in this show do not necessarily reflect the views of TMO Online Television. Viewer discretion advised. Abasirikale beba tubonyabonya bankuba omuggo ne gwezinga mu ngoye zange awo ne mbanga mpitabu ki mpitabu ereere afande bone najjako essimu ye n'agiteeka mu nsawo ng'enayina n'omuggo nga munene nadde emabega wa piki nankuba omuggo ku mutwe nagambugambye eki nankuba sasi yankubisa pist ningwa wala abara ne baduka esasi yali kubawa yali nkuba wano ono Saida bwe yamala okunkuba nakwasa madamu Sale Mpooko madamu Sale nagamba okutomanyi kuba ekanze mukole ki kamutere wabura bo bagamba tiba family tiwali wabagambako kati nkofiira musajja tuwe bwe mbasaddeeko nkofiira siraba ntuuka ne mpulira nga nabaana evuddeyo eri wansi mu magulu gange mpulira buli nnaku zange ezogenda mu piriyodi bwezikola ki ezituuka naye nga ntuuka ekiseera nga omutwe guno nga gwenkujja musula wabweru tusula mu tundubaale nali ndina mulwadde nalinamu olubuto ne luvaamu essaawa zino ndi wano ndi mu kubonaabona sikyasobola kugenda mu nsonga z'abakyala kati oli omwami Dani namanye yali wali naye namba ezeeko ni mute babona bali boogera olulimi lutya lumu era twabazuula nga bonna bafamire etya bagamba bafamire yani ya Museveni bali tebagambwako bava mu first family baana ba Museveni baana ba president kati tetulina tuyinza kukola ki kuloopa nakola nka statement nga 5 bakumi sesitegeera bagamba yogera kino sizimanyi nga bobe bakugamba yogera boti yogera boti embundu nga zijjaawo banyiitoolodde ffe tuli abiiru maziwe mbwamu we batuyita mpulira era ffe tusobola obbasembeera era oyo madamu Sala yagamba nti okuliraana ffe aliraana ente ze mbalamusizaako mwena gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television beebaza gyonna gye mutuusaako engalo yenze Kanka Kapita yenze mutesitesi w'omukutu gwa TM Online Television era nga nze mwanjuzi wa programu yammwe nganze eri eyitibwa Political Dose. Olwaleero nziguse n'ekitundu kyaffe ekya programu eyitibwa TMO Documentaries era ng'okubategeezaako programu eno nagikwata omwaka oguwedde n'enkizuula mu kiseera kye twalimu ekyokunoonya obululu concentration teyali ku kino yali kubiri nate era nzize ngisosootole abazze bagoberera ebyobukulembeze n'ensonga ezikwata ku muntu wa wansi mwakitegeerako nti emubende eyo waliyo golodi oluvannyuma lw'okuzuula golodi ebbanga eriyise abantu batandika okusima golodi n'okweyagalira ku ttaka lyabwe naye ebyaliwo abagoberera mwabiraba abantu baagobwa ku ttaka olunaku lwakeera lumu ebimotoka n'amagye ne bijja ne bibakuba emiggo ne bibagoba ku ttaka lyabwe kwe baali bawangaalidde emyaka n'emyaka abasinga ebibanja baali babiguze nga bataddeko enkulaakulana ez'enjawulo omuli okusimba emmere okuzimbako amayumba okuteekako amaduuka n'okukolerako bizinensi ez'enjawulo olw'okuba nti golodi yali azze mu kitundu sikulwise eyo bwakeera nkya abazze babigoberera muzze mu bigoberera amagye n'abantu abayita nti baganda ba Museveni ne bagoba abantu ku ttaka ne batandika kusima golodi mukyategeezebwa nti ekitundu kino engeri gye kirimu golodi kyali kyakuumibwa mineral police mu kitundu kino era abantu oluvannyuma lw'okugobwa tebaaweebwa yadde akadde okubaako ekyabo kye basitula byonna ebyaliwo byayonoonebwa boonoonebwa abantu ne bakanyugibwa wabweru w'ettaka lyabwe lye baali baagula ebyo abazze babigoberera mukitegeera nti waliwo n'enkiiko ez'enjawulo ezize zituula n'obukulembeze bw'abalombe abasima golodi n'abo bannakyewa abeewaayo okulwanirira bannaabwe bazze babikola interest yange eriwa mu programu y'olwaleero nze concentratinze ku ani yabba golodi
ani aliyo mu kumusima mu bumenyi bw'amateeka, ani yagoba abantu n'obakuba emiggo. Concentration yange ekutte ku bulumi bw'abantu. Mu programu zino ekitundu kyange kino ekisooka njagala okuba nga mbaleetera abantu n'obulumi bwe baayitamu bannyonnyole embeera ki gye balimu, era programu zino zikwata naye abantu abasinga bali mu kutya anti batiisibwatiisibwa nti bw'okyogerako oli waakuttibwa. Kaakati TMO be twasobola okuŋŋaanya ze programu ze tugenda okujjirayo buli lunaku. Mu bitonotono byentandise nabyo nga nkulaga mbadde nkola emu ku introduction y'ezo stories z'ogenda okuba nga owulira, era nga ntandise ne mukyala Ndagire Betty. Story ya mukyala Ndagire Betty ey'okuba nga yagobwa n'akubibwa emiggo, ebintu bye ne byonoonebwa, abantu abeeyita baganda ba Museveni, eri bweti kambere nga nzigulawo tugitandike. Yaba oli otya? Ojja kwongerako ku ddoboozi nsobole okuwulira. Erinnya lyo gwani? Ndagire Betty. Ndagire Betty. Oviiridde wa? Nviiridde Kasanda. Kasanda kitundu ki? Nviiridde Lujinji, Kasanda district. Lujinji, Kasanda district. Obazeyo bbanga ki? Mazeyo emyaka 6. Wafumbirwayo, wagulayo kibanja, okolerayo bizinensi? Nagulayo ekibanja era we wali n'amaka gange embeera. Okay. Gwagago tebagasenda tegaali mu kirombe? Gaali mu kirombe amaka gange. Naye nze olw'okuba nti nali siina gye ndaga nabasaba bannaye neggalira mu nnyumba ne mbagamba bannaye nze siina gye ngenda kulaga ate ebiseera byonna ebbanga litakola ki taliiwo. Nti ne neggalira mu nnyumba n'embeera olwo. Ntandikira ku olwo olunaku. Byatandika bitya ku olwo ng'abantu bajja okubasenda mu bibanja byammwe batandika okusima mu ggololi? Olwo olunaku twali tuli awo nga tulaba abasirikale nga bayiise abantu kye bayita infriction yatujjira. Abasirikale bwe bayiika nga batuwa essaawa 2 zokka ng'abantu bavudde mu kirombe. Babategeezaako nti banajja? Twalabiraawo nga bakoze eki tuuse butuusi. Tubaadde essaawa 2 ne balangirira ku kizindaalo nti ababadde essaawa 2 muve mu kirombe. Abantu batandikiraawo abasobola okusiba emigugu gyabwe bakole ki? Bagende. Naye era tebalina gye bagenda wala wabula baagwanga mu tuki mu trading center abakyetitenkanya okufuna bye bakola ki? Badda. Naye nze nali sina we ngenda kukola ki? Kudda. Era nensigalaawo owange. Kakati wayitawo akaseera abo abasirikale abajja okugoba ekirombe bavaawo abamu ne baddayo. Wali abamilitale, waliko poliisi nezina madowadowa ggulu negundi neyo yo poliisi. Bali abasirikale baali babika biki? Bingi. Nosooka ntusigala neyo poliisi eyambala bbulu amadowadowa gaga bbulu. Tusigala nabo nga bwe bakumye ekiki? Ekirombe. Bwe bayita ekiseera nabo ne bakola ki? Ne bavaawo ne bagenda. Twali tuli awo nga baleesa abasirikale bayita abaminulo poliisi nti bazze okukuuma ebyobugagga ebikola ki? Biri awo mu ttaka. Tubeera nawo abo, tubeera awo nabo, tubeera netukola akabanga tukola ki? Tuli nabo. Okubeera nabo nga muli maka gammwe, abantu bali mu trading center bali ludda? Abantu abamu bali mu trading center, buli abamu nga bafunye waakuba akatundu baali akukoze eki? Akataddewo. Nga maka gaabwe bavuddeyo? Nga maka gaabwe bavuddeyo. Mpulira. Kakati buli omu nga waali wakaabira ennaku ye. Nange yange nasigala ngikaabirawa naye era nga ndi mutiitiizi nnyo kubanga nalabanga emmundu empanvu naki nze saalabako essaawa zino nakola ki? Nsobola kuba nali sirabanga na ku lutalo naye nagandiza ku lutalo lukoze eki? Lutuuse. Bwe twasigala naabo abasirikale twali tulya nga n'amino poliisi bakoze eki? Batuuse ne bajja okujja otandika okukuuma ekitundu ekyo ekirimu ebyobugagga ebyaki? Eby'omu ttaka. Tubeerawo ne tubeera nabo nga tukola ki? Tubatunuulira. Kakati abasirikale abo bansanganga awo ewange nali nkolawo akabizinensi kange. Kaali kaaki? Kaali ka woteeri nalinawo n'akaduuka katunda obwokumwanya. Era bali abasirikale abajja
tebasobola kunzigako ka bizinesi abo twalabanga bali basigaddewo nasigala nga ndi mu ka bizinesi kangaako era nabo bennyini bajja ewange okukola ki okugulayo naye mineral police bwe yajja embeera teyanyangulira yali mbeera ki mineral police bwe yajja ali ndi awo omukyala gwe bayita madamu Saara n'antumira omusirikale we gwe bayita Muzigeyisa n'aŋŋamba kubanga awo mu kirombo awo nali ninawo ebisolo byange ebimu byabula ebimu byaliibwa simanyina gye byalaga byali byenkanawa walinawo kinaki nalinawo endiga nga ninawo n'embuzi zange zaali mmeka embuzi zaalinga 6 nga ninawo endiga zaalinga 15 kati ekisolo ekimu ne kivaawo bambi ne kigenda ne kijja ku ttooke eri yali aguze kakati n'antumira omusirikale we gwe bayita Muzigeyisa kyalya ku ttooke lyani erya madamu Saara baali batadde mukoomulujjaawo kuba kompawundi yaabwe babeeramu n'amugamba batusonyiwe naye kambaweemu ettooke ki eddala ettooke nendibawa abaana ne basitula ne balituusaayo ne bagamba abaana ffe situwagala ki ttooke naye nga nze omutima gukoze eki gutidde kuba namanya tuyinza okudawuliza kwa siriki si birungi bwe natya neŋŋamba simanyi nali ndi awo wayita ebbanga ttono kwe tiwayitangawo ebbanga ttono nali ngenze mu katawuni ogulira abaana bange ebintu bye tugenda okulya ewaka omukyala nduza yannengera nga nkola ki nga nva gye nali nva ogula ebintu n'agamba oyo bodegaadi we Isa anteege ku shortcut gye mpitamu okugenda ewange era Isa yajja n'emmungu n'anteega awo n'aŋŋamba gyange madamu Saara akwagala ne mugamba kamala otwalayo bino ebintu ewange n'aŋŋamba jangu nabyo omulundi gutya era bwe nabigenda ne mbiwummuza awo mu muti gwa ffene neŋŋenda kutuukira madamu Saara ku woofiisi yaabwe eya mineral police we yali ekoze eki weri bwe nagendawo madamu Saara nasanga waali ng'ayimiridde n'abasirikale abalala abalina amayinja 3 baali babiri nga batudde awo 3 wageetegereza gaali ga kkala ki gaali maddugavu gaali meeru agasinga ge nalaba gaali meeru ge neetegereza mpulira kati omukyala oyo n'ayogera mu lulimi lw'Olunyankole bwe yamala n'akyusa n'ayogera Oluzungu n'agamba omusirikale bali bali mukyala bamuyita Saida kulingidde kaafu nange mu kumanya kwange okutono namanya kyakoze eki kyayogedde ne nninda kaafu Saida gy'aleeta kaafu bwe yagireeta nanga puta nenteekawo emikono gyange taata nga bwondaba bwoti ne bansibako ki empingu kuba nakimanya wali yaga kyogedde mu Luzungu kize naba kyakola ki kyagamba okundeetera bwe yamala ginsibako ne boogera mu lulimi lwabwe n'oyo omwami Omunyankole ow'amayinja bamuyita n'amanya Daani omulala bali bamuyita Mugisa Jeppone omulala erinnya lye sikola ki naye nga bonna baakola ki baali awo madamu Saara n'alagira Saida nkube Saida yankuba mu kibooko n'amugamba nedda kiraka tamanyi kkuba era byonna ng'abyogera nga nkola ki kibooko yazikkuba ate yagamba galamira yakubanga bwasanze yasooka n'aŋŋamba ngalamire kati nze olw'okwagala nti engoye zonna zaali zeebikkula nga mmaze okwambulwa nasalawo mbeere nga ntaasa ki engoye zange ndeke kuswala sookoleke bwe yagamba okukuba bwe bagamba nti nno okubwe wayambulwa Saida teyasooka ye kunyambula naye bankuba omuggo ne gwezinga mu ngoye zange awo ne mbanga mpita buki mpita bwereere kiwulira kakati nga sisobola kutaasa ngoye zino tuzikwata nti oba munnange nzikole ki nzizze era nga bwe mba nziteekawo nga madamu Saara ayogera Olunyankole naye byonna nali nkola ntegera kyakola ki kyayogera madamu Saara ono Saida bwe yamala okunkuba n'akwasa madamu Saara enkooko madamu Saara n'agamba tomanyi kkuba ekanze mukole ki kamutere kiraba kati oli omwami Daani n'amanya yali wali naye namuga perezeeko ni mutere babona bali boogera olulimi lutya lumu era twabazuula nga bonna bafamire etya emu ezeeko ni mutere
nkutere nankuba paka bwe yakola ki bwe yakowa yana ngamba genda eri sigenda kukwana omwami n'amanya Ddaani kubanga ekyomutuusa omu yali first time okwetegereza omwami gwe bayita Ddaani era kwe kumanya nti omuntu bw'oba osomyeko osobola okumanya erinnya lyaki y'omuntu nange mu kumanya kwange okutono namanya erinnya lya mwami Ddaani era erinnya nalijja ku uniform twali muntu yakola ki nalijja ku uniform ye nankuba nandekaawo beba mineral police abo nankuba ne bandekaawo ne banyanika ku musana n'enswala mu maaso g'abaana bange nali ndina mulwadde nalinamu olubuto ne luvaamu essaawa zino ndi wano ndi mu kubonaabona sikyasobola kugenda mu nsonga z'abakyala naswazibwa mu baana bange nyina omwana wa myaka 4 naye buli lunaku abeera ngamba maama kale mmanyi eyakkuba nemmala ne mubuuza ani yankuba nagamba madamu Sara yakola ki yakukuba embooko nakkuba ebikapu nakkuba akabina wenna nakola ki nakukuba kiwulira kakati nze nswala nnyo muki mu maaso g'abaana era ndi wange siina kweyagala nti omuntu ndi mu maka gange mu maka go gali gwe walimu gwe wasigalamu abo gennyini omwami we yalagawa omwami wange yali yatambulamu ng'alina gyakola ki yagenda okukola emirimu gye kati oluvannyuma namukubira essimu n'akomawo ne mubuulira embeera yonna ekola ki eriwo n'agimanya n'agamba naye abantu abo ekikulu bannamateeka ekiwulira tewali muntu asobola bakola ki bakwatako kati ebintu ebyo birekawo nga bw'okola ki nga bw'oli naye nze nganze omukyala oba nganze yali yatuusibwako obuzibu maze okwatika yatika akabina konna kavunze okutuula ntuulira ku bunkenke siina mirembe nasalawo ne ŋŋamba kanneddukireko neekubira omulanga nga ku poliisi nga bw'ogamba nti abakuumi b'eddembe be balina okukola ki okuyamba oba okunyamba bwe nadduka ku poliisi eyitibwa ey'Ekasanda omwami yalimu gwe nasanga mu ofiisi namubuuzaako bulungi nentula nambuuza n'ekindeese nenkimunnyonnyolamu teyakkiriza kumpuliriza omwami yakwata essimu omwami oyo yali sayidi w'e Kasanda yakwata essimu n'agikubira sayidi wa mineral police gwe bayita Tumwesige n'amunnyonnyola mu lulimi lwabwe olw'Ekinyankole byonna bye baayogera nemba nga nvuddeyo nga sirina kuki kwegamba nabuzaabuzibwa banzize eno nanzize eno eyanona reference era ne musaba ne mugamba naye taata wandimpuliriza nontwala n'omusirikale omukyala n'alaba kye natuusikoze eki kye natuusiddwako ebyo nati yakiriza bikola ki kubiwuliriza yandekaawo ng'omuntu atalina maki mukama wange nange wolaba nenvaawo neŋŋamba kanzireyo ewange osirike nakomawo ewange waayita ennaku ntono oyo omukyala gwe bayitita Jessica Kayigomba najja bwe yajja baawange n'alowooza tuyinza okutulamu bino ebintu nga nti engeri mineral police gyetuliraanye tuyinza obitulamu obanga banneighbours kyala Kayigomba bwe yajja saamanya madamu Sara yali amugambye eki kwolwo olunaku baakomawo ne bampamba ogwokubiri ne bansitula n'emmere yange gye nali nfumbye ka bizinesi kange capati ne bansitula byonna bye nali nfumbye kwolwo ne babitwala ku poliisi yaabwe ne babiteeka wali ku veranda nga nze ndi wali ku musana batwanise ne famire yange yonna n'abaana bange bonna kankutegeere kwolwo lwe bakomawo kuwamba kyatandika kitya anti olwo omukyala Jessica Kayigomba yali azze ndowooza ng'ayagala awulirize ebyabadde wakati waffe naani ne madamu Sara era naffe tuba tumulinze nga tumanye agenda kukola ki tusobola otuyamba naye teyasobola kukola ki tuyamba kubanga abaali bamugambye ebigambo ki kuba kye nali mmusuubira okuvaamu sika ekyakola ki ekyavaamu olwo mu kutwala okuwamba n'abaana bokuzzaayo bakugamba ki baga jangu tugendo zizzo omusango jangu era omusirikale omwami yajja kuba ye first time yange omulabako naŋŋamba wali ku poliisi babaagala yanga nzera nenjogera ne muga nze nakoowa ebyokunkuba era nali nsuubira kintu kyakudduka ngende kuba nze nenga ti nakoowa emiggo nagino teginnaba kuwona ate bagenda kunnyongerako miggo miki mirala omusajja naŋŋamba nedda tebagenda kukola ki kukukuba era tutwala ne famire yange ffenna n'atwanikawo muki omusana tubeerawo ku musana
tulinda omukyalo oyo yali mu nnyumba ye n'avaayo omukyala Jessica Kaligomba najja tubeeraawo n'agamba njagala bbaawo nenkubira bbaawo wange essimu naye yalwawo okujja n'abeeraawo kati zaali ziweranga ssaawa 11 bbaawo wange najja netumugamba jangu otuyambe boba gwe gwennyini gwe balinze wano jangu otuyambe tukole ki tuveewo nange bwe yajja najja ne batone olwo mukyaliwo n'abaana bo n'abaana bange olina abaana bameka nina abaana bange babiri naye nyinawo n'abawala abalaba obeera nabo ewaka kakati omukyala omwami bwe yajja era naye najja ku poliisi awo yawe yatusanga yennyini omwami najja ku poliisi obwogerezeganya ne mukyala Kayigomba n'oyo Saara nalyoka mugamba nze saagala awo katale naye nga n'ebino bye nnali nfumba abakozi abakolera madamu Saara be baalinga babingulako aba baalinga bagenda okusima golodi be baalinga bakola ki babingulako sigamba nalinga nduguza abantu baawa bweru kati nembeera omweyo embeera nga sigikola ki sigitegeera takomye okwo akutte bizinensi yange ey'amakutiya agyokyezza emmotoka yajja essaawa zino taata ne bwe tugenda tuyita ow'emmotoka netugenda tugende tumunoonye waali mumanyi bulungi era naye asobola okunyonyola walina bizinensi endala ng'otunda bukutiya tutunda obukutiya era nga nabo ne bajja abo bennyini ne bakugamba tebaagalawo katale awo nga n'ofumbirawo emmere ebizinensi eyo bukutiya ne babukwata ne babwokya ebizinensi y'obukutiya emmotoka yali ezzenga enkubidde essimu ng'eyingira ku kootagaadi yaabwe madamu ndooza yagirengera kubanga bajja babutise yakola ki yagirengera n'agamba era omusirikale agenda agamba ow'emmotoka akome ku ki ku geeti bweyava emmotoka akome ku geeti n'agiteekaawo era bujja we twali bwali bukoma tubutunda tusomba busomba obutuusa ewaffe wetukola ki otubutundira madamu Saara teyogera kigambo kyonna yabuuzabuuza mmotoka buno obukutiya bwani n'amugamba bwa mwami Kibira n'atumya akabiriiti omusirikale we ne babukumako omuliro ne busaanamu nga bulimu miliyoni 3 mpulira ne busaanawo essaawa zino ne bwe tuvaawo ne tugenda wano ssebo obukutiya bwe bwasaanuukira weewali yakuwa ensonga lwaki yabwokya teyampa nsonga yakuwa omukisa okumunnyonnyola ku bukutiya obwo kiki obukozesa talina kyeyaŋŋamba wadde n'ekimu wabula emmotoka bweyimirira ku kootagaadi yatumya butumya kabiriitibwa bwokye busaanewo wafuna okunnyonnyolwa kwonna siina kyennafuna nga bumaze okujja tewali kyennafuna wakolawo ki so mukama wange nze nali siina kyennyinza kukolawo kubanga we nali nnyina okusookera okuloopebwa already wali tewaloopebwa bali tebagambwako bava mu first family baana ba Museveni baana ba president kati tetulina tuyinza kukola ki kuloopa ekyabaana ba Museveni mumulaba bamufaanana Museveni oba bakyogera buwogezi bagabo ba first family ffe tuli abiiru maziwe bwamu we batuyita mpulira era ffe tusobola obbasa embeera era oyo madamu Sala yagamba nti okuliraana ffe aliraana enteeze tosobola kuliraana abantu balinganga ffe mwamukola ki tewali talina nsonga gyatuwa mpulira kati ffe tuli awo takomye okwo omukyalo oyo akutte kalitunsi wange amutemyetemye walina kalitunsi ekibira kya kalitunsi awo nali nkoleddewo ebintu byange nnimirawo nasimbawo kalitunsi yali wa bbanga ki kalitunsi gwe yatema oyo yali wa mwaka gumu naye waliwo kalitunsi aweza emyaka 5 n'ena yali we yamutema yali alina ow'etaano yaliwo noera weera nakati waali gwe yatema yali wa mwaka gumu gwe yatema yali wa bbanga ki wa mwaka gumu I mean wa bugazi ki yali yenkana bugazi ki obuwanvu ngamba waliwo musimbye ku kyenkana ki ku ttaka lyenkanawo ettaka ddene sinza likupimira nti oba kinenge ettaka lyo liki liryo lyange ne bwe tuvaana essaawa zino tugenda ntukulaga ebintu ebyo byonna ebikola ki bwe yamutema kalitunsi yamutwalawo yamulekawo awo n'akalirawo n'avundirawo nange saakwatako wadde omuti n'ogumu wadde ogukwata nti ngujja yakuwa ensonga lwaki amutema talina nsonga gye yamutema ate yamutema ng'era ye amanyi nti nze waka sikola ki bwe yamutema ati akwata ejjambiya n'amutema yakwata ejjambiya n'abasirikale be
bamutema ne bagenda kati awe batema Kaitunsi waliwo ki kati Kaitunsi yazzeemu n'alukawo kubanga tiyamutema musigula ki Mirandira mpuli embeera eyo poliisi watyayo ogenda olipootingayo nanda lipootingayo gwasooka ne batanyaaba olina gw'osobola okubira omulanga ku vidiyo eyo kati wakyaliyo ekirala taata genda maaso kakati nze ekintu kyensaba Madamu Sarah ayisa waya z'amasannyalaze ng'asimira ettaka mu kibanja kyange n'azitwala gye basima golodi ate nze tayagala nnimireko wadde ekintu nakiki n'ekimu mu ekyo ekibira kyange ekya Kalitunsi nze nange ndi ku bunkenke njagala okulima sisobola kulima bizinensi yange yagisaanyaawo waya aziyisa mu kibanja kyange ez'amasannyalaze azisimira mu ttaka ne bayisamu waya zaabwe z'amasannyalaze bagenda asima golodi waabwe bagajjawo amasannyalaze ekitundu bakiyitaani ekitundu amasannyalaze galimu ekyo ekitundu ky'erujinji baleeta zi standby generators zezikolayo balina ewali generator we basimira waya waya baziteeka mu katundu ne bapakingawo generator zaabwe bo ne basikanga waya nga bazijjayo nga ziyita mu kibanja kyange zigenda okusima ebyobugagga byabwe eby'omu ttaka bo abajja okukuuma nga tebaagala muntu n'omu asima kintu kyonna kati nze nga nze neewunyanga mukyala munnange oyo nze eyandibadde afuna obuzibu n'enziruka gy'ali ate ye ng'alina kutulugunyanze ate nga talina nsonga yonna gyampa eryawe ekola ki tegeerekeka ekintu ekyo kinnuma nnyo gwe n'abaana bo muli ku kikati mulya ki musula mutya mbeera eri etya embeera sijja kugamba nti nnungi kubanga era nange wendi ninganga ayeggamyewo obuki ekyokulya mukijjawa ekyokulya njiyayiyango ongaki n'omwami wange nampeerezaayo naye nga awo ewayitibwa ewange zisobola dde okwetaayizaawo tosobola dde okwata enkumbi n'olimawo emmere gy'oliisa abaana sisobola bw'olimawo ki ekibaawo awo singa okera ku makya ogamba abaana bo mukwate enkumbi tugende tulime nali nkigezezzaako era bajja ne bamponinga ne baŋŋamba tolina kulimira wano this is the barracks mpulira ekigambo kye baŋŋamba kuba omulanga kakati nkubira abalina okutuyamba nga mukyala Rebecca Kadaga mukyala munnange nkukubira omulanga osobole okutuyamba kubanga gw'okiikirira era gw'oyogerera abantu abali wansi n'abali waggulu tukubira omukyala Specioza Kazibwe osobole okutuyamba ku nsonga ez'abakyala nga ffe omukyala okukuba ne bakutulugunya ne bakuteekako empingu nga ffe abakyala nga twewunya nti n'abantu bebatwala eruzira nga yasoogwa nnagomola tebamuteekako mpingu nkukubira omulanga maama yonna gy'oli mukyala Janet tukubira omulanga Pulezidenti Museveni ffenna tuli bazzukulu bo ate tuli baana bo tukubira omulanga osobole okutuyamba ku bantu abo abeeyita abafamireyo naffe tuli baana bo taata tusaba otuyambe tukwasize wamu kuba luno olutalo lwetusoboledde okuvaayo naye nga tulina ebiwundu biki binene ku mitima gyaffe tetweyagala tesobola kweyagalira gye tuli taata Museveni tusaba osobole okutuyamba tusobole otukakanyize ku mbeera eyo gye tuli mu kiseera kino mpulira kale obubaka bwo era ngenda butuusa ng'era bwe nasobodde okubukima kwabo bonna bekikwatako osinga kwagala kuyamba mu ki ennyo ekitalinda yesu okoleka enkubuuzi bwe baakukuba wawona bulungi emiggo gye baakukuba n'olumizibwa n'embeera z'ekikyala zompitiddemu wasuuka bulungi sasuuka n'essaawa zino nkyajjanjabibwa bansaba ne ssente ziri mu 25,000 naye nga sirina we ŋŋenda kuzijja kuba n'abaana bange sirina weyinza kuzijja okwejjanjaba era nalemererwa kubanga essaawa kati nkyali awo mbeera mu bulumi bwange obulumi mbeera bunnuma buli ssaawa mpulira omuntu eyali kuyambye specifically asinge kuyamba muki
ekyamangu ekitandikirwako omuntu yandibadde annyamba mu ekyo ekirwadde ekinnuma kubanga ntuuka ne mpulira nga nabaana evuddeyo eri wansi mu magulu gange mpulira buli nnaku zange ezogenda mu piriyodi bwezikola ki bwezituuka ate siina buyambi buyinza kufuna ssente ezo gye bagenda bansindika okufunayo obujjanjabi kubanga ezezzaako emulago yonna buli ddwaliro ntuuseewo naye bansindika ewantu nga bonna walina okugenda okukola ki okuteekebwayo nga nyina kufuna buyambi bwansimbi mpulira kati siina buyambi kale tukiwulire n'ennamba y'essimu ogituwadde ija kuba ntuusa obubaka bwonna